kumende kwa Ndaro's Media jenkwaniza olunaku kwa bazini mujjo najjo tusakengala mukwana subscribe nze tuyanza nnyo bambi ate naba kusubscribing nawe subscribing onterako notification mukwano comment ne like nabyo birungi tuba tuteesaamu amawulire agaliwo gali nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu ajjeko omwami Honorable Mpuga obwa leader of opposition nabuwa omwami Joel Senyonyi kakati nga nno bino bizzeewo mu kaseera kabadde ak'okusoomozebwa nnyo eri Mathias Mpuga ng'abantu enjolo bazze bamwemulugunyaako naddala bafuul soldier nga mwami Lumbuye Umaru Kiseka bazze bamwogera ebigambo bingi ate era waliwo ne lawyer o justice eyavudde Kanyehamba n'amwogera ebigambo bingi n'agamba nti ono si lawyer mutuufu yamwogeredde ebigambo bingi nga bw'ogenda okubiwulira yabadde disappointed era nga n'abamu bagamba nti kirabika bino ebyokuba nga yalemereddwa okugyayo abasibe ba Nuupu ate n'asalawo baddeyo mu parliament byamuleetedde obuzibu ne babeera nga tebakyasobola mukkiririzaamu naye nga ate kyonna kyekiri bambi principal ye yakimanyi kubanga bo balaga nti tewali buzibu ne Honorable Mpuga yennyini bambi yavuddeyo n'alaga nti talina buzibu era ajja kubeererawo abo bagenda okumuddira mu bigere oba Joel agenda mu backinga agenda kuba ng'amuwa obuwagizi ate ne mu parliament bambi ng'agenda kubeera ng'akola bulungi emirimu gye era nga ne mu kibiina tavuddeemu ng'abalala badde babiyisiŋŋanya kakati nno nja kuba nkuterayo vidiyo ye obirabe nga naye musiimu nnyo olw'ekiseera kyamaze ng'akulembera aba opposition mu parliament kakati nate ye Calvin Kayanja tannasa mugabo ye ey'okuvuma Bobi Wine buli kaseera omanyi Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti Sobi yabadde mukwano gwe kakati nno yavuddeyo n'agamba nti naye buli gy'akimanyi era alina n'obujulizi obulaga nti ono babadde balya ku mmeeza emu era nga n'olumu asulayo kakati nga yeebuuza bannayuganda obutakozesa mitwe muyinza muti okuwagira omuntu abadde abeera mukwano gw'omutemu era ng'omuntu oyo abadde atta abantu naye pulezidenti wamwe n'agamba nti abadde mukwano gwe mwena ne mukuba engalo asekeredde bannayuganda n'abagamba nti mulina okukozesa emitwe bano abantu bali ku byabwe era ali ku struggle weeriko wekka kankutere vidiyo zino nga bwe zigenza obeere ng'oziraba mukwano mukama mulungi akunkuumire ebeera bulungi baye. So your leader Kyagulanyi is more honest, more principled than you so-called lawyer Mpuga. You are a coward, you are an opportunist, and the sooner you resign as the leader of opposition, not only as leader of the opposition, but as a member of NUPE, the sooner the better this country will be off. Katonda one. Okay. What is going to this country? Mpuga, are you a lawyer or a speculator? Katonda one. When I hear the names of people like Mpuga complaining with his leader, and in the parliament he's loved a leader of the opposition, I want to vomit. Mpuga resigns today for non-performance. And the late for non-performance and for deception. You deceived me. That's why you are going to move that motion in. I am going to give it to you. The newspapers don't publish these things. Mpuga, what are you doing? You are not a politician. And Kanyambi is really angry with you. So are many Ugandans. Leave office now. Let Kyagulanyi one Nupe. Not Mpuga. Okay. At least is the principle. Enkyukakyuka eno gye mulabye olwaleero si kukakanya oba kugoba ng'abamu abatatwagaliza birungi bwe bayinza okulowooza eno enkyukakyuka gye tukkiririzaamu n'omugenzi Mandela yakitulaga nti omukulembeze ku tipu ye wasingirira ddala okubeera owakabi ate walina okuleetera abakulembeze abapya basobole omulaba ng'ekyokulabirako ate bagoberere mu ebyo ebirungi byakoze. Sebo sigezaako okugamba nti oli malayika kuba tetulondangako malayika era tumanyi temubula birumira wano na wali naye akaseera ako tukulembereddemu obuzibu obuboyiseemu tesobola bubuusa maaso era tusaba Katonda osobole okubanga ogenda mu maaso n'okugabana obukulembeze bwo n'ebitone byo nga bw'osuubiza ate ne buvunaanyizibwa obupya bw'ogendamu oyongere okutuweererezaamu ssebo. Eri Comrade Senyonyi nga bwe tugamba mu ghetto olinnyeetokota ate nga y'amagye naye tukusaba obeere mugumu okyogeddeko nti weeralikidde kituufu weeralikirire kuba engatto z'ogenda okwambala nene nnyo naye ate olina ensonga nnyingi nnyo okubeera omugumu okusinga okweralikirira
kubanga weetoloddwa abasajja n'abakyala abamanyirivu ate nga bonna beewaddeyo okukuuma okubudaabuda n'okuluŋŋamya mu mbeera yonna. Eri mwenna bannayuganda tubasaba obugumiikiriza bwammwe, obuwagizi bwammwe n'omukwano gwammwe n'okutambula wamu naffe, kuba mumanyi bulungi nnyo obukulembeze bwe tububawa mu kaseera ak'obwannakyemalira. Tugezaako just kubawa example y'obukulembeze bwe tusobola okuwa eggwanga. And to my party, the struggle continues. I'll be available to back the new team leader and we see a better Uganda. I thank you most sincerely for good in my country. Njagala olugero lwa leero nga tukola ekitatera kubeerawo mu Uganda n'ebibiina ebivuganya. Manyi bulungi nnyo bannayuganda bangi adde batugoberera nga beebuuza obanga kikalubirira nnyo ekibiina ekipya nga NUP okukyusa obukulembeze. Nze wano bakakasa tukoze obuvunaanyizibwa bwaffe emyaka 2 n'ekitundu era situbwejjusa. Njagala kwebaza bonna betutambudde nabo, okwebaza mu ngeri enjawulo ekibiina kyaffe ne President abanteekamu obwesige ne ttiimu gye bankwasa okubumbabumba ekibiina ekito ekyali kisaasaanye okijjamu omulamwa n'okubanga ku ssaawa eno kamera z'eggwanga zikitunuulidde. Twagala okubategeeza nti okukyusa obukulembeze kisoboka, si wano wokka mu NUP naye n'ewalala. Omukulembeze waffe omupya tujjamu obuwagizi era njala musuubiza obuwagizi bwange mu Parliament, kubanga Parliament erina emitawaana gyayo mingi nnyo. Tujjamu obuwagizi. Njala kusaba bonna abali okumuwagira, abaagala ennyo enkyukakyuka mumuwagire, temumutuma mirimu gitali gije, temummalaamu maanyi nga yeewaayo nga yeefiisa okukola ebyo birina okukolebwa, temumutyoboola nga mwe muyina omumulinnyisa, temumuliisa byatalidde kubanga agenda kubanga atambulira ku maggwa buli lunaku. Twagala okubeebaza naddala mmwe bannamawulire abatambudde naffe nga tukola obuvunaanyizibwa buno. Obuvunaanyizibwa buno si bwa muntu, si bwa buntu, bwa ggwanga lyaffe. Era tukolerera bulungi bwa ggwanga lyaffe. Ono Joel Senyonyi obuwagizi bwange obulina era tujja kutambula ffenna okulaba kubanga ekikulu kya byonna kutereeza ggwanga lino. Bobi Wine obusajja butandise okukusindikiriza ate ng'obadde obunafuyiza oba n'abantu abakuteeka ku pressure bangi abakuwaawo amagezi agatakwatagana si kitegeera. Tosobola kugoba Mathias Mpuga, leader of opposition, olw'okubanga maybe takkiriziganya na kye wagambye. Impossible. Olina okumulekawo akemekeme bano abasajja bamuwe bribes so that tulaba obubi bwabwe. Kati oyagala kuteekayo Joel Senyonyi. Joel Senyonyi tali active bulungi, tajja kema bali basajja. Naye ono Mathias Mpuga abadde asobola bakema. Serunjoji. Sobi was my friend. Sobi zenakula naye. Yali chali wange nga tubeyuka ffenna, twazanyanga ffenna ebikonde, twabalukanga naye. Nabagamba wano ne munvuma ne mumpemula. Nabagamba nti teriyo abadde mukwano gwa Bobby kusinga Sobi. Kubanga nejje beetuumira amannya aga Bobby, oli afuna erya Sobi, ono afuna erya Bobby, baali ku meeza egi teyeeyogeredde. Nze akase Bobi Wine okugamba nti Sobi yali mukwano gwe. Guno omulembe bw'otakozesa bwongo bwo, bw'otakozesa bwongo bwo ogenda kukola ensobi nnyingi. Nabagamba wano ne mbagamba abannupu, muli wano muli mu kwalaala, naye byonna bye mukola bikosa mukama wammwe. Kubanga Sobi alina contribution nene ku bulamu bwe, era babadde balya ku sowaani egi. Ne mbagamba nze information yonna njirina nti Sobi emirimu gye yakolera Bobi Wine ebusaabalaawo tasobola lunaku n'olumu kumwerabira. Yagenda nga n'atulugunya abantu, n'alya embuzi z'abantu, n'akola ki nga yakulira akabinja akatulugunya abantu ebusaabalaawo. Ne munvuma. Era ne mbagamba abaami bano, ono kubeera Bobi, ono kubeera Sobi, amannya ago baagafunira ku meeza egi. Njagala Bobi Wine akiwakanya. Oli wali wakidoowe nnyo nga yamukolereza n'enjaga. Era tamweganye. Akugambe nti Sobi abadde atulugunya abantu nenga mukwano gwe. Abadde atta abantu nenga mukwano gwe.
baba lyawo ne bakitwala politely, lack of common sense mitwe. President wamwe akukuta n'abatemula abantu. Emikwano gye nga be batemula abantu omanyi kye bayita ogamba nti oyo mukwano gwange. Omuntu okuvaayo okwewaayo n'agamba nti oyo abadde mukwano gwange nfanfe naye nga yatigomya abantu mu Kampala. N'okuba engalo ngeri yabaafa nga Sobi ye yabatta neyewaako n'obujulizi naye ng'alya ne pulezidenti wo. N'omala n'ogamba nti Mwami Museveni yakozesa abantu bano. Sobi Mwami Museveni yamusangawo okumuyingiza obubbi. Mbadde ngamba yali naawe mu Firebase Army okutandika okutulugunya abantu. Mwami Museveni alwanye bulwanyi kumulokola, kumufuula muntu. Naye gwe njagala ombuulire nga mukwano gwo contribution ki gy'omuyinako okukyuka okubeera omuntu. Oba obadde okukuta naye ng'atulugunya abantu. So si nabagamba nze information njirina. Guno omulembe olina okukozesa ku mutwe gwo. Ku mutwe gwo. Bwe kitaba ekyo nga tokozeseza mutwe gwo ensi eba ekulese. Nabagamba wano temutwala information yeno ployitire. Temugitwala nga yakusaaga nina bwino ono abadde nfanfe wono n'erinnya ono yalina kubeera Sobi. Bobi Wine yalina kubeera Sobi. Naye bwe baatuula ku mmeeza ng'ono yaligwana ono n'atwala erya Bobi. Era abaalabako Sobi edda yalinga Bobi. Ababimanyi bajja kuvaayo bababuulire. So, nemuvuma omuntu naye nga omuntu muvuma wa mukwano gwammwe, wa pulezidenti wammwe. Mulimu wana abafana abantu nga Bobi Wine takumanyi. Nga Bobi Wine tasobola kuyita mukwano gwe. Naye omanyi omutemu, omubbi kondo, nakinku. Oli okuvaayo gamba nti ndi oyo musajja yali mukwano gwange. Omusajja mukwano gwange akugambye na mukwano gwange. Kozi nsobola n'okuwa evidence. Nsobola n'okuwa evidence. Sobi oluusi abadde asula magere. Bobi Wine aveeyo yeegaane. Ate abantu bwe balimala okujjukira nti Sobi yali mukwano gwa Bobi Wine ne ku ttaka ly'e Busaabala we baasendera ettaka lya Bobi Wine. Bobi Wine asooka kuba abantu oluvannyuma asooka abeetondere yayisa bubi abantu n'abasaayira emmere yaabwe. Okitegeera Sobi ye yamukolera. Kyova olaba oluusi tukyawa empola abantu abamu be tukyayirako abantu tebaba batuufu nga ffe we tukiraba. Olwaleero omuntu wajjana okwogera ku Bobi Wine ekibi omuntu n'avaayo naye omusajja ono ffenna tumwagala era twamwagala. Ne tulina okukkiriza nti omusajja ono emabega we waliyo data game oba twagala oba tetwagala. Oba twagala oba tetwagala. Era omuntu eyaleese kino ekifaananyi mutuufu nnyo. Okitegeera bo baba baagala baba boogera ku muntu. Tebagala mwogerako kibi kye yadde ekibi balina mwogerako kirungi. Naye amazima ga Katonda omuntu yenna bagamba mbuulira gw'oyita naye